ADTV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale jimpereka like video no comment section weerya obaka buntera mu comment section tosikalenga on following mbagala nnyo mwina era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowing bagitafa ADTV uji subscribe atonyigene kale Kyabazinga wa Busoga ne Queen mune Queen ndozo balengera mbifalanyi Queen wenjogera amaze okubanga atuuka mu church obagenda kubanga obagenda okubanga babagatira Christ of Cathedral walembe tutubye bugembe jinja obagenda okubanga babagatira era ng'emikolo muna ejigenda bulungi genda maaso tewali buzibu nabona buyinza kubanga butataganya mukyala Jovia Muteesi Asibuula abazadde era n'avaayo mu butongole agenze kubanga akolaki afumba mukyala bambi yanyumye bulungi nnyo ate mukyala alabika bulungi nnyo ye Queen wa Busoga omujja era ng'agenda kuba agattibwa tebannagattibwa naye ng'essaawa nagenda kubanga agattibwa era abeeranga Queen ye Queen wa Busoga omujja ndowooza olengerawo ng'asiibula abazadde ne munaate ne Maama ndaba si mukulu nnyo kugamba toyinza gamba toyinza bawula maama na mwana speaker wa parliament Rebecca yaliko speaker wa parliament eyaliko si speaker wabula eyaliko ono ye atabudde abantu olwenda bikaye gyalabikamu oba kiki ekimulya abasinga bagamba ndowooza myaka embeera yessenonyerooza omulengera naye abaddeyo ku mukolo tabuzeewo olw'ensonga nti abantu b'e Busoga abasinga bamukkiririzaamu nnyo omukyalo ono Rebecca ayitwala kadaga naye baaba embeera yessinnungi abaana abasinga beebuuza kiki ekimulya aggwawo lwaki ndowooza olengerawo mukyala Jovia Muteesi ng'asiibula abazadde nga bagamba naye taata ngenze musajja takikiza nti munaye omwana we agenda kufuuka Queen wa Busoga munange kiba kyewuunyisa wano yabadde abasiibula olunaku olw'eggulo abadde abasiibula era nga munange ndowooza olenga ebifaananyi bimu ku ebifaananyi bitambula essaawa zino ku social media ebimu ku ebyo ebifaananyi ebitrendinga nga bw'okiwulira bitrendinga nnyo nga bw'okiwulira kugambe olwaleero ensonga zonna buli muntu amaaso yagatadde ku mbaga ya Kyabazinga ndowooza olengera konvoyi ey'omukyala Jovia Muteesi Queen omupya owa Busoga konvoyi yiyo ng'ekola ki ng'esimbula eyolekera ku kyaki eya Christ of Church Cathedral wali mbitundu bye bugembe wali mu jjinja nkugambye nsonga za mikolo kati tuyinze kubanga bagattibwa bafuuke mwami na mukyala naye nga bambi Queen wa Busoga omupya gwe bafunye bambi akyali muwala muto ate alabika bulungi mukyala alabika bulungi ate akyali muto ate ne Kyabazinga naye si ye mukulu ennyo bambi kwegamba bonna bakyali bato bonna bakyali bato ndowooza balengera munnange omukwano ndowooza olengera munnange omukwano laavu eyo bonna bakyali bato anange Obusoga bulayire bannange bagitafa ADTV gisubscribe atonyigene kale mwena mbeebaza era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga mbatomedeko abali Germany mu kibuga bakiyita Bayani abali mu ggwanga erya America mikono nga basinza mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugyekumirako bagitafa ADTV gino ziringa taata ng'asiibula omwana munange mwana wange genda munange ensonga zakola ki ensonga za mikolo nsonga zagenda mbufumbo nsonga zagenda kubanga munnange akwasaganya lolo ye n'okubanga agikwasaganya bulungi nga Queen omujja owa Busoga bannange taata musajja wattuke essanyu lyabadde limususseeko ebitagambika
mwebali nnyo okubanga munfollowinga bagita Faadi TV UG olunava mu chat bagenda kuba boolekera mu lubiri bayita yigenge olubiri baluyita yigenge eyo gye bategekedde byonna ekijjulo kwegamba ekiri eri ekiri mu yigenge muntu wange ayayayayaya byonna ebyenkatikajja ebiri ekiri eyo baategese ne sekutegeka yenna baategese ne sekutegeka yenna ate kigenda okubeera mu yigenge ate kigenda kubeera kikambwe nnyo ekigenda okubeera mu yigenge kwegamba olwaleero lwonna mikolo bano abantu baategese bambi yigenge ye baategese ate mu lubiri ate yo bambi ate kikambwe nnyo enteekateeka abantu abateeseteese baateeseteese bulungi bambi nnyo nga bw'okiwulira baategese bulungi abakulu abasinga bonna baatuuseeyo dda abakulu abasinga batuuseyo dajjukira Katikkiro wa Busoga yali mu lubiri olw'eyigenge agezako okubanga ayaniriza abantu abasinga abakola ki abagenyi abakulu abajja ku mbaga eya Kyabazinga ndowooza balengera munnange nga banekaanekanye banyumye nga banyumye ayayaya anti baga munnange love is a beautiful thing. Love kintu kirungi nnyo okugamba love enyuma taata yagambye mwanange kankutogende nga taata takikiriza okubanga muwala we yagenda okufuuka queen munnange kwegamba kyewuunyisa bwe wetegereza ebifaananyi bya queen ono ng'akyali muto bambi munaye katonda yabeera amanyi munaye omuntu kyalibeera mu maaso kyebula taata we bambi omusajja wattu esanyu lyamususeeko n'akulukusa ne ku maziga gosa okuta tears of joy nga takikiriza bambi nga takikiriza nti omwana we essaawa yonna munange omuzadde yenna oba omuntu wenna wooli oba osobola okufuuka ekintu nana kyotakola kyotakkiriza katonda ye ebyo ebitasoboka abiretere okukola ki okubanga bisoboka kyevula taata we yagambye bannange katonda wa buyinza n'akulukusa ne ku maziga tears of joy nga takkiriza nti muwala we olunaku olulwaliro agenda kuba okugattibwa okufuuka queen owa Busoga. Si kintu kyangu bannange, si kintu kyangu okubanga Kyabazinga gwe yalonzeeyo mu bangi afuuke queen we afuuke queen owa Busoga. Si kyangu bambi, si kyangu, kyewuunyisiza ddala. Emikolo gityagenda mu maaso mpaka kawungeezi emikolo gityagenda mu maaso. Bintu bingi ebigenda okubeera ku mukolo guno ogw'embaga eya Kyabazinga. Gimpereka like video nibatumedeko abali mu ggwanga erya Saudi mu kibuga Riyadh, abali Dubai, abali Qatar, Bahrain, abasinza mu ggwanga erya Oman, mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga comment section weerya obaka buntera mu comment section tosikerenga onfollowinga obusoga bulayire mbagamba nti muli bamaanyi nnyo. Subscribe ate onyigene kale ebintu bikyagenda maaso. Ndoza olengera abagole baffe banyumye bitya bannange mubeere bulungi bana, mbagala nnyo, mweraba.